Leero kano kendeese ka bagezi bokka. Kano ka bagezi bokka. Oli yangambe ekibuuzo Lubowa. Lwaki palamenti ya Uganda babe ba palamenti tebalina mugongo? Kyekyasoose. Ekyokubiri mambuuza Lubowa Kyemba. Lwaki ba MP baffe ebiseera ebisinga bwe batuuka mu palamenti tebadda? Ekisooka lwaki tebalina mugongo? Ekyokubiri lwaki tebadda? Mbagambe kano ka bagezi bokka kajja banyiiza abamu naye nga ge mazima. Ne bwe munaayogera okwenkana wammwe abalonzi nga mukyasaba sabbuuni ba MP mukyabateeka ku nninga balina obbaziikirako, balina okujja ku mbaga zammwe ne mukiteekamu n'obusungu ne feeling, balina obbagulira omwenge. MP tetumulaba. Kati nakoze research nabaga nze Lubowa Kyemba, nze ebyange bya research. Ba MP ebiseera ebisinga lwaki tebadda mu balonzi? Ekisooka ebintu bye mulina okubagamba si bye mubagamba. Ekyo nakikozeko research. MP n'afuuka taata wa constituency. Si mu bintu ebigasa constituency yonna, wabula ebigasa Bassekinnoomu. Era babeera ku pressure etagambika. Era bw'agaana okuziika obba wa Mabugo okugenda mu Niigiina, oyo si MP. Kati mugenda kuŋŋamba mbadde balina byatusuubiza nga bagenda. Kituufu. Kati ekyo ekivaako obubbi. MP wammwe n'atandika obubbi nga takyalumirirwa ggwanga, wabula ng'alina okubba aggyeyo sente zammwe. Kyekisooka. Ekyokubiri ng'alina okubba sente zammwe, kyentegeeza Mabugo, Nyimbe, simanyi Pate, simanyi biki, alina okugenda okubba oba okuba ziddiiru. Kati ne mugamba nti palamenti yafuuka ya ziddiiru. Kino nakikozeeko research. Era omulonzi bw'obanga tomaze kizibu kye, gamba omwana wange takyasoma, MP weerera. Kati abo ne babeera nga 1,000. MP afuna miliyoni 3.5. Abaana bali 1,000 ab'okuweerera. Kati wakitaakuba eddiiru mu palamenti. Njagala babuulira mazima ge mutaagala, kubanga mu abalonzi abamu temwagala mazima. Amazima ge mutaagala genzo babuulira leero. Era ogenda kwesanga ng'enguudo zammwe ziri mu mbeera ezo, nga sente ezisinga zeyandibadde abayamba okutambula okuba ng'asikiriza abantu okujja okuteekako development ewammwe, okubaleetera amazzi amalungi, okusaka oba okubateeseza ekitundu kyammwe kibe nga kifunamu obudde abumala ku nnyonyi, obudde abumala mu kuba ziddiiru wano mu Uganda. Bw'aba wa opposition olw'okuba pressure mugimuteekako nnyingi, alina okuziika, alina okusasumasa abaana bammwe, alina okugenda simanyi biki, nja basomera era mmanyi kijja banyiiza, naye nga ge mazima. Ndeeta ensonga lwaki ba MP bammwe tebadda. Gyendeeta. Lwaki mugamba nti palamenti egudde? Kyendeeta. Nti mujja kwesanga nti ne mwana atuuka mu palamenti ateese ekyo ekimuyisaawo okufuna sente ajje ewammwe, gamba nga service award, zitripu, kubanga alina okweguya ennyo omukulu atwala palamenti ne banne. Kati alina okufuna zitripu ezo asevinge ku busente obumu, olumu tagenda nagenda naye alina okubeezaawo constituency. Kati obudde bwe butuuka okuteesa ebintu eby'amakulu, bambi yeesanga ng'ali mu constituency agenze kuzipate, kubanga ajja kunyiiza abalonzi.
sigambye nti okuziika ku MP, sigambye nti okusomesa abaana ku MP, naye mbaleetera ebintu ebiraga wakiba MP bamwe bakibogwe. Ne weesanga ne MP gw'obadde ow'ekitiibwa nti mu Parliament kale tugambe nti ateesa, naye ng'ate mu bubbi yakulembedde. Ateesa bulungi mu Parliament, naye bwe kituuka ku ddiiru y'omu ku bakuba ddiiru. Era Katonda n'ava mu ba MP ne banoonyereza ku ssente ze mwawulirako ze bakejula nga beegasse ne Ministry ya Finance nga bakola nga bali mu budgeting process mu bitegedde temwebuzaabuza. Eyo enjawulo gye bakuba eyo lwaki bagikuba kati awo engenza awo bagikuba lwa bizibu bya constituency nti ne MP ne wabanga ateesa bulungi alina okukuba ddiiru. Ekyo mmanyi abalonzi kijja baluma naye nga ge mazima amatuufu. Mbagambye nakoze research, tuli ku NBS nakoze research lwaki ba MP bamwe bakibogwe. Nakoze research. Omusajja mufu kyandibadde agenda era olw'okuba ayina obulumi ayina obusungu yateekamu ssente ze nnyingi ayina okuzizza ngamba ng'anoonya akalulu. MP yeesanga takyadda mu constituency ali mu kkuba ddiiru azze ssente ze, era bw'osanga nga bajja kukkiriza obbagulirira essaawa yonna kubanga yateekamu ssente nnyingi. Kati awo munyiize naye munyiige tebinkwatako. Nze nayingira emyaka egy'okukolima n'okugaba emikisa. Siri presenter muto munaakatandika rediyo mwanjagala yagala dda. Kakati bino bye mukaabakaaba Luba Wachemba ene ewaffe enguudo mbi mwalonda bubi, mwalonza mabugo, mwalonza bajja kupate wammwe, kati ne bajja ne bakulimbalimba tujja balimira enguudo. Talina kyakwogera wabula okubalimba afune akalulu ayitewo agenda kuba eddiiru. Manyi kibaluma. Era bamutandise n'okwesooza naddala bali mu busenta, mutandise n'okuyomba. Mbabuulira amazima ge mulina okutegeera. Buli MP bwe munaabeera nga mumussa mu bintu ng'ebyo, 1 temugenda kusuubira kuteesa kulungi, 2 ebya budget tajja bigoberera. Tajja bigoberera, talina budde, ali ku pressure. MP omwana yafudde, MP wange ninaye embaga, ali ku pressure. Anaateesa ate mu Parliament ng'ali ku pressure. Nakoze research. Lwaki ba MP mubakyusa mujjayo ono ne muteekayo ono ne mujjayo, bonna be bamu, bonna be bamu. Kubanga oba weetegereza budget eyogenda okutambula yayita dda mu bitundu ebyenjawulo, baayisa budget nga ba MP baliwa. Kati ekyo nakyo kigenda banyiiza naye njaga kibanyirize ddala. Kati batuuse mu budde obw'okugenda mu balonzi, kati buli omu atandise okunoonya ssente zagenda okuzza mu balonzi, kubanga ne mu constituency waliwo abaagala okufuuka ba MP babali bubi. Kati alina okugenda okusaka ssente ezo wakiri akafuneyoko amalize ebizibu bya constituency, okusinga ddala ebyokuziika, ebyembaga n'ebya school fees. Naye byenjogedde byonna munneegendereze. Soogedde ku kigambo dwaliro, soogedde ku kigambo nguudo, soogedde ku kigambo somero, soogedde ku kigambo masannyalaze ogaleeta, soogedde ku kigambo mazzi galeeta. Mugamba lwaki? Kubanga mmwe abalonzi temulonda ebyo nti MP waffe tujja kumugjayo, ekitundu kyaffe kirina amasannyalaze. Tetwamusaba kintu kyonna, twamugamba genda otusakire amasannyalaze, kubanga okusaka kuli part of ba MP. Okulondola emirimu gya gavumenti mulimu gwa MP.